have a duty to... Abayimbi Abanigeria kuliko Stanley Omar Didia Temilade Openyi ne manager waabwe Muliwa Awoni nga batuuze mu kibuga Lagos e Nigeria. Bano bavunaanibwa ne bannayuganda bana abategese ekivvulu kino Ivan Dungu, Kisacha Philip, Benjamin Kabura ne Salima Kim. Wabula bonna omusanvu beeganya omusango gw'okukola ekikolwa eky'obulagajjavu ekiyinza okuvaako okusaasaana kw'ekirwadde COVID-19 ekikontana n'ennyingo 171 mu mateeka g'eggwanga. Omuwabi wa gavumenti Gertrude Apio agamba nti bano emisango egibavunaanibwa baagizanga 12 Desemba 2020 ku Ddungu Resort e Mulungu Munyonyo mu division y'e Makindye. Abawaabirwa bagezezzaako okusaba beeyimirirwe wabula omulamuzi ow'eddala erisooka Jude Okum n'agaana ng'agamba nti kyetaagisa oludda lwa gavumenti oluwaabi okuweebwa obudde okwekenneenya ebiwandiiko kwe baagala okweyimirirwa. Bwe batyo basindikiddwa mu kkomera Kitalya n'ekigo okutuusa nga 16 Desemba 2020 ensonga zaabwe lwe zinaddamu okuwulirwa wabula nga kyakukolebwa ku nkola eya tekinologiya emanyiddwa nga video conferencing. The matter is adjourned to 26 December 2020. Sorry, 16 December. It will be at High Court at midday, court for one. Obutambi obwoleka ekyali mu kivvulu kino bwabona emikutu gya social media egy'enjawulo ekintu ekyanyiza bannayuganda naddala bannakatemba n'abayimbi bamaze ebbanga eriwera nga tebakola olw'ekirwadde COVID-19 okubalukawo kyokka ng'ekivvulu kino kikuumibwa poliisi. Poliisi eriko byetegeezezza. Ekikolwa kino kya busiiwuufu bw'empisa era kye tutasobola kugumira mu kitongole ekya poliisi. Kyekyaviiriddeko okukwatibwa kw'abasirikale baffe wansi wa Salama poliisi naddala abo abaali bawa obukuumi abategesi wano ku Ddungu Beach. Omwogezi wa poliisi Fred Nanga enkya ya leero ategeezezza bannamawulire nti ekivvulu kyatandikanga akabaga era tewali yali akisuubira nti kinaaba kinene bwe kityo. Abatuuze mu kitundu ekyo baali balowooza nti era bwe bubaga obwa bulijjo omuli katingwa embaga ez'okuwasa birthday obudde bwe bweyongerayo bagenda okulanga ekivvulu kikutteyo nga konsati y'amaanyi nga n'abayimbi mwe muli ba celebrity okuva e Nigeria. Waliwo abasirikale abalala 2 abakyanoonyezebwa bavunaanibwe ne bannaabwe ku nsonga y'emu. Sandra Nachwala, NTV, Akawungeezi.